Abantu bangi bakaabya amaziga era bawerako bafuuka bamulekwa bannamwandu ne bassemwandu olw'obubenje obuzze bugwa ku luguudo lw'Ejinja naddala mu kitundu ky'Amabira. Waggyeko oluguudo okubeera olufunda mu bitundu bino lulina amakoona agawerako ng'ebyembi ebinnya bingi ate n'ekirala tekuli bupande bwoleka bubonero bwa ku nguudo. Poliisi egamba nti bino byonna bivuddeko obubenje mu Mabira okweyongera buli lukya. Singa kibadde kisoboka nga President Museveni akozesa ku makubo ago naye wabajja Ejinja era watuuka emukono alina kuyita Katosi Road n'atuuka Ejinja oba oluusi ayita mu bbanga. So nakyo tekituyambye bayite mu makubo ago tugafiiringe nabo bagafiiringa. Heleni Butoto omwogezi wa poliisi Musezi bw'agamba nti omwezi oguwedde ebuyikwe bafuna obubenje 23 nga buno bwafiiramu abantu 4 ate 18 ne bafuna ebisago eby'amaanyi ng'obubenje obusinga bwali Mabira. Obutuuka mu masekkati g'ekibira baddereeva buli omu avuga bibye olw'okugezaako okwewala ebinnya ebiridde oluguudo luno. Johnson Alerenge ng'ono munnamawulire ajjukira obubenje obuwerako obuzze bugwa mu Mabira nga buva ku binnya bino. Yali asala kinnya n'asangayo tractor. Kakati ebinnya bino buli yunura lw'ejja okubikola eteekamu buteesi nkokoto ne bateekamu ne kaseminti katono wayita ennaku mbale seminti oyo n'avaamu n'amayinja ne gavaayo era oyinza okugakwata kati gali ku mabbali kuno gonna gaavaawo. Abantu ab'enjawulo naddala bakozesa oluguudo bawanjagidde gavumenti okuvaayo eruddaabirize kuba lulidde abantu bangi olw'embeera embi gye lulimu. Boogedde ku mifulejje egitambuza amazzi egyaziba edda gye bagamba nti yemu ku nsonga ereetedde luguudo okwonooneka. Mathias Kigongo yali ssentebe wa disitulikiti ya Buyikwa agamba nti kyansonyi eri eggwanga Uganda okulaba ng'abantu abava mu mawanga amalala nga Kenya, Rwanda, South Sudan n'amalala batambula bulungi wabula ne bafiira mu Uganda mu Mabira. Abatuuze obunafu babutadde ku kitongole kya UNRA ekiremereddwa okulambula enguudo okulaba omutindo gwazo. Manyi obuvunaanyizibwa bwa UNRA obukola ku kkubo eryo naye tutunuulidde ebbanga gwanvu ng'omulimu gwaviirwako dda. Lwaki? Emifulejje giri ku mabbali tegyali gitwala amazzi gyaviirwako tegikyakola ki tegikyagogolwa ensonga tetugimanyi. Nga mulumanyi bulungi oluguudo luno tuluyita Trans African Highway luviira ddala South Africa paka Cairo n'olwekyo abantu abamu abafunirako obubenje ku luguudo luno bansi ndala naye ng'ate bafunira mu disitulikiti eyaffe. Abantu abamu bagamba nti gavumenti yasuubiza okukola oluguudo lwa Kampala-Jinja Express Highway okukendeeza ku bidduka ku luguudo lw'Ejinja wabula tebamanyi teekateeka eno we yakoma. Poliisi egamba nti egezazzaako okwogera n'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga UNRA ku mbeera y'oluguudo mu Mabira wabula kyanukula mu ngeri yakasoobo nnyo. Tubadde tusuubira oluguudo gavumenti lwetusuubiza buli lunaku lwe tuwulira lunaatera Jinja Express Highway olwo luguudo lubadde tusuubira nti lujja kendeezaako ku mugotteko gw'ebidduka ku luguudo luno olw'Ejinja lusobole luno okuwewukako ebidduka ebimu bidde ku luguudo luli. Potholes nyingi ate n'ekirala nti abantu bavuga nga si beegendereza n'ekirala signposts zo zibulawo naddala nti awasinga ekkubo no lirina corners ziri sharp ate driver gy'avuga tamanyi talina signpost yonna emulaga nti kola booti. Bwatuukiddwa ku nsonga eno omwogezi wa UNRA Alan Sempeebwa agamba nti obuzibu buno babumanyi era bafunye dda contractor agenda okukola omulimu gw'okuddamu okukola oluguudo luno nga batandikidde Namanve.